Yuri Kaguta Museveni tatwalangako nsonga y'ekiteezi ng'ensonga enkulu. Tagitwalangako ng'enkulu. Ekyo tekibangawo. Yensonga lwaki teyagenda kiteezi, yensonga lwaki n'ebyokujoogerako yabikolerako mu social media, yensonga lwaki talina gwe yagoba. Ng'ate amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu yenna ng'anoonyerezebwako bwe bakasa batandika okunoonyerezebwako ng'oli mu public service oddako ebbali. Bulijjo tulajja natubuuza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisooka ogenda ddi ekiteezi n'okutuusa olwaleero akyagaana. Ekyokubiri abantu IGG bogamba mu social media nti abanoonyerezeeko lwaki bakyali ku mulimu ng'amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu ateekeddwa okubeera bweru ng'akyanoonyerezebwako. Ekyokusatu IGG afulumya ddi lipoota tubadde tugenda myezi ebiri kati nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni asirisa. Ekyokuna ne tumubuuza bwe baba nga abantu abali mu kitongole be bavuddeko enjege eno ate obasuubira otya okubanga be bagenda okugifunira solution baddeko ebbali. Kakati abo kye babadde batandise okukola mu gundi nga batandise n'okulwanyisa lipoota ya IGG. Nwana IGG lipooti efulume. Lwaki nkozesa nwana? Kubanga mu butuufu eddoboozi libadde ery'omu eribanja IGG lipooti. Mumbuulireyo. N'otuula ne mubeera bakansala, ne mubeera bammeeya b'amagumula, ne mubeera baani nga mubanja Lukwago lipooti. Nze siwangako bantu bano mirimu. Nange mbagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yawa abantu bano emirimu atubuulire ki kyazzaako. Tugamba IGG wagamba onoonyereza tubuulire ki ekiddako. Nusanga bakansala, nusanga bammeeya, bonna bali awo. Oyo Lukwago ky'ekizibu. Byogera bino nti bannange. Ensiga yadde yagwa abantu baffe baafa. Yadde embeera eno ezze ebeerawo. Naye mpulira nga nejjeeredde emisango gyonna gye babadde banteekako nga bannema empindi ku mabega. Mpulira nga nejjeeredde kubanga nga nsabye nti banna nga nnwanye sinakusaba nga nnwanye mu bukulembeze tebakkiriza kwogera kigambo ayi naye munzikirize nkyeyogerereko nga nnwanye n'abantu nimbaga bannange bali wano mu kitongole abamu bavujjirira ne bakansala bannwanyise nabagamba ekigambo nti buno bugologosi nti buno babukozesa nga buki nga bugologosi. Muntu assa ku kikkowe nti bonna ne batandika ne baganginga apo ono n'aganginga apo gwe n'ono n'aganginga apo gwe as if nze mbadde spendinga 4.1 billion. So mu bufunze kye twetaaga ekisookera ddala Mwami Yoweri Museveni kale akikoze bano abatadde ebbali naye nnamba emu yeetonde ku bino wammanga. Ekisooka Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyalina okwetonda yadde kinakikoze naye kyalina okwetonda nnamba emu kwe kuba nti ensonga y'ebutti y'ekiteegi tagitwalangako ng'enkulu. Agikutte na lubalaado. Enjega neegwawo tagendangayo. Enjega neegwawo n'agenda mu social media gye yagyogererako. IGG n'abanga akola lipooti n'alwawo ebbanga lino lyonna. Abantu ne baba nga basaasanya 4.1 billion nga tolina bw'ogambyeko. Nga 10 lwali Museveni lwe yali avaayo n'agamba nti ono be nalonda nkyabayimirizaako okutuusa nga okunoonyerezebwa kuwedde. Nga 10 ogw'omunaana. Kale katugambe enkeera kuba 10 kwali kusaasira abantu abafiiriddwa abangi. Nga enkeera nga naye kale enkeera nga lwali lwa Sande. Enkeera yali Sande 11 kale 12 ku Mande Museveni yali akeerera mu ofiisi owandiika kiwandiiko nti nga IGG akyanoonyereza bano baddeko ebbali ono baddeko ebbali. Tekikulu. Kakati naleeta embeera okusajjuka okutuuka wano weeri. Lwaliwo tukyalina ne byetuguluba nabyo. Enkya mwabali wano kambategeeze. Enkya ku ssaawa 4 tuyina press conference, nyina press conference nga Lord Mayor ku State Hall okubategeeza kati
Museveni amaze okusayininga kino bano bazze bali kyekiddako ekyo kyanca ku ssaawa 4 kyekiddako naye olwaleero nti twagala lipoota ekyo tekitunaba kukijjako kigere twagala lipoota kubanga omuntu katugeze bw'abanga yabadde asaasaanya 4.1 billion oyo ekyokumugoba tekimala omuntu abadde asaasaanya abadde ali obuwumbi obuna n'abulya kasasiro ne yeetuuma ye ng'agenda waka n'agulira abaana baabwe ebitafutafu ebikyepere n'abaliisa ebisiike ng'abantu bannayuganda abalala bali wansi bavundira eyo n'emirambo kati tukyasobola gijjayo oyo omuntu ateekeddwa kubaluzira oyo ateekeddwa kubaluzira ekyo tekimala mwami Museveni akikoze fine yaluddewo fine naye twagala lipoota ya IGG bajanike twagala abantu balinnye mukaguli omuntu adala abadde basaasanya 4.1 billion abo bannaabwe mu kitongole n'ebweru waayo nzize mbabuuze enkya n'eggulu mwami Lumala bulijjo yatupangisa ebimotoka enjego okuvolo yagwawo ye yagendako n'asaasira n'abantu ekiteezi lwaki teyakwata waakiri akacupa k'amazzi oba n'akwatayo ekintu kyonna n'akiwa abantu abo gwe abadde atupangisa ebimotoka buli kigureda ng'obadde okifunamu 2.5 billion mukulu Lumala 2.5 billion buli kigureda buli lunaku nga tosobola kusituka kugenda n'olaba ne ku bantu abali ekiteezi naye yennyini talinnyanga n'ekiteezi yabadde ateeka ebimotoka bye abantu abo abamu bwe bati abafaanana bwe batyo ne bannaabwe abali mu gavumenti yawakati abali mu KCCA basaana kuteekebwa mu kaguli bakkirireko nabo ku meere bagendeko ekitalya bagendeko ebuze ebisigadde byankya ssaawa 4 waliwo ebirala bingi enkya tugenda babulira ku byokugula ettaka we biri mujjukira twabiyimiriza naye kyekiddako ekyo kyankya tugenda bibannyonnyola byonna nawo wakyaliwo emivuyo wakyaliwo ensonga nnene olwaleero tubadde mu meeting njagala obategeeza tubadde mu meeting ku City Hall wabaddeyo minisita wa Kampala n'omumyuka we wabaddeyo abadde acting director mukulu Luyimbazi ne director Okero ndoza ye meeting yabwe esembyeyo tubadde nayo olwaleero ku ssaawa 9 twawukanye ku ssaawa 10 zennyini nga tuva mu meeting era ne mbagamba nti abamu wano mulina omusaayi gw'abantu mu ngalo sijja bakwatamu ndi musanyufu nti bafulumye era sibakutte mu ngalo okuva kiteezi lwabaawo waliwo be mbadde sikyakwata mu ngalo engamba gwe engalo zo ziriko omusaayi gwe naawe ziriko omusaayi naawe ziriko omusaayi kirungi nti bafulumye sibakutte mu ngalo n'olwaleero nkibazzeemu nga tuli mu meeting kati ebisigadde ebikwatagana n'okugula ettaka nabagamba waliwo emizannyo egyo gyennyini gye mulaba egirimu n'abo bakansala bino byennyini bye tubadde tubagamba bino tubanja lipooti muleete lipooti mu interdictinge ku bantu ngeno bakansala balinnya mmeeza baagala kugwono Malaka baagala kugwoli Malaka tebafaayo kwabo